Tandise ne Minister omubezi avunanyizibwa ku byobulambuzi mu ggwanga Godfrey Kiwanda Suubi ng'asinkanye abakozi ba hoteli ez'enjawulo okuva mu kibuga ky'Ejjinja okukabaganya ebirowoozo butya bwe bagenda okutwala omulimu gwabwe mu maaso ssaako n'okwongera okutumbula abalambuzi abajja wano mu ggwanga. Bw'oba oyogera ku nkulaakulana y'ebyobulambuzi wano mu ggwanga toyinza kubuusa maaso ebisulo abalambuzi mwe basuula n'okulya oba hoteli kubanga enfunda nnyingi kino kye kimu ku bintu ebisinga okusikiriza abantu okujja mu ggwanga okulambula. Mu kugezaako okwagala okulongoosa ekifaananyi kya hoteli oba ebisulo omusulo abalambuzi okwongera okusikiriza abantu bano okujja mu ggwanga, Minisita evunanyizibwa ku byobulambuzi mu ggwanga yatandika okusinkana abakozi mu hoteli. Bw'abadde ayogerako eri abakozi mu hoteli okuva mu bitundu by'Ejjinja, Minisita omubeezi avunanyizibwa ku byobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi asabye abakozi mu hoteli gonna nga tebannaba kulowooza ku kintu kyonna basooke balowooze ku mutindo gwe bateeka ku bintu bye bakola. We might talk about Bubu, buy Uganda, build Uganda, employ Ugandans, but as long as somebody has employed you and you are not adding value, that person may not be able to retain you for some time. Kiwanda ategeeza ng'enfunda nnyingi eggwanga bwe lifiirwa abalambuzi ng'obuzibu buva ku mutindo gw'ekibogwe oguli mu bakozi ba hoteli oguviirako abalambuzi okugaana okudda mu ggwanga lyattu Uganda. Ekizibu ky'ensimbi entono eziweebwa abakozi mu hoteli, Kiwanda agamba nti akimanyiiko era afubye okusinkana bannannyini hoteli okwogera ku nsonga eno okubongeza ku musaala. Exorbitant kind of salaries and our people are paid peanuts. You go to a hotel, Ugandans are paid 150, but the expatriates, I don't know whether they are, and they are paid 1.5 2 million shillings. And yet most of the work is done by you. Minisita Kiwanda akyukidde abakozi n'abasaba nti baba baagala okwongezebwa ku musaala gwe bafuna basooke balowooze nnyo ku mutindo gwe bateeka mu bintu bye bakolera ku kampuni zaabwe kibayambe nabo okwongezebwa omusaala. Miriam Namutosi Amola akulira ettendeka eritendeka abakozi mu mahoteli Ejjinja agamba nti okuva lwe baatandika bagezaako okutendeka abakozi ku biki bye balina okukola okutumbula ebyobulambuzi nga bayita mu mirimu gyabwe. Just like the lawyers, just can't come in and be a lawyer, or even at the bank, there's some form of registration. Here we are not registered. Anyone just wake up, comes and joins the profession, and boom, he's a professional. Wabula Namutosi agamba nti okusobola okutumbula ebyobulambuzi walina okusooka okubaawo okusunsula abantu abaagala okutandikawo hoteli nga kikolebwa Ministry y'ebyobulambuzi mu ggwanga. This is being done through the ministry and also through the Uganda Tourism Board. There are regulations in place which are being enforced through the Ministry of Tourism and through the Uganda Tourism Board. Ono ayongeddeko nti baluubirira okulaba nga batuuka mu buli kasonda mu ggwanga nga batendeka abakozi mu hoteli. Joseph Muyingo, Delta TV, Amasukulumu.